abasajja bamu batera okukonfusinga ne boogera ekigambo nti abakazi tebalina magezi. Eyo problem y'amaanyi. Tewaliwo omukazi atalina magezi. Era buli bwogamba nti abakazi bonna tebalina magezi, oba ogamba ne mama we yakuzaala talina magezi, entegera eyo nkyamu. Ekigambo kirina kubeera nti abakyala Allah yabatonda nga bakulembeza emotions, nga decisions abo bakulembeza kwagala kwa mitima gyabwe okusinga reality. Okitegeera? Era nga bwe mbanyonedde ekintu ekyo kirungi, wabula kirina wekitabakola wekitabayambira. Allah yabatonda bwe batyo by design, bwatyo yabadesigning. Sinti tebalina magezi. Era osobola okusanga omukyala ng'asinga omusajja okubeera n'amaki. Abasajja bonna bategeera 100%. Tewasobola claiming nti abasajja bategeera 100%. Naye owulira abakyala tebalina magezi. No, Allah yabatonda nga bali emotional. Era waliwo ebintu nga bw'oba wakubeera na mukyala nga tebirina kunyiiza, ng'olina kukimanya nti bw'atyo Allah bwe yamukola ki. Olaba bamaama baffe just kajuice omu ku bakyala ba Nabbi ke yali akola nga Nabbi akaagala nnyo kaabakyankalanya. Juice just okubeera nti omu ku bamaama baffe ereetwa Maariya al-Qibtiyya yali agatta kala eya brown ne kala y'ekiddugavu, kakala kakajjaawo wakati ke yali alina nga tanyiridde bitooke bye bigwa. Nga ne bakyala ba Nabbi bonna balaba nti wallahi Maariya mukyala munyirivu. Ekyo kyokka ne kibaleetera ghira, okubeera nti balina ki, baalina obujja eri omukyala oyo. Mukitegeera ekintu ekyo? Kati ekyo Allah yakibatondamu by design. Era ghira, it's a very good thing. Abakyala okubeera n'obujja kintu kirungi. Bw'oba wasizza omukyala owokubiri, omukyala oyo n'afuna obujja oba n'akyankalana, ekyo kintu kirungi. Kiba kiraga nti omukyala oyo akola ki? Akwagala. Just imagine n'owasa owokubiri n'akutunuulira butunuulizi n'agamba ye owokusatu omuleeta ddi. Mukitegeera ekintu ekyo? Ekyo ekibeerawo jealousy eyo gye mulaba Allah bw'atyo bwe yabatonda nga bwe balaga nti omuntu ono mwagala, bwe batyo babeera protective. Yadde nga naffe tugirina, naye ate abakyala bagirina plus. Mukitegeera? Era mu kugabanya rules ezo kyengendo sembyayo Allah mwe yaleetera aya abasajja abasinga gye basinga okutegeera mathna wa thulatha wa rubaa, nti omusajja akkirizibwa okuwasa, omukyala asukkamu omu, n'awasa omu, babiri, basatu, bana. Obuzibu obuvudde mu kuwasa omukyala asukkamu omu nti abantu kyonga kyo okuwasa omukyala asukkamu omu si kizibu. Eyo solution eri society. Allah agiteekawo solution eri society yadde nga abakyala bagikola ki? Bagitamwa. Naye bweyogera nti kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum, nti okulwana mu kkubo lya Allah kufuuse kwaba tteeka gye muyadde nga mukola ki? Mukutamwa. Waasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, muyinza okutamwa ekintu naye nga kyekisinga obulungi gye muli. Waasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, era muyinza okwagala ennyo ekintu naye nga kyekisinga okubeera ekikyamu gye muli. Abakyala ebiseera ebisinga tebaagala baawe kumugattako, ffenna ekyo tukimanyi. Hatta ne waawulira nti waliwo munne gwe baagasseeko amunyiigirako, okulaga level gwe batakyagalira. Naye kino Allah yali takireese ku level eri emotional nti omukyalo ono abadde wewaka anaawulira tya. Nedda, yaleeta solution eri society. Tikajja kutuuka akaseera gwe omukyala tayagala abasajja kugattako nga omuwala owuwo ewaka yatanaba kufumbirwa, naye ng'omusajja gw'obamu ebirungi byonna ng'ate alina omuki? Alina omukyala. Mukitegeera ekintu ekyo? Naye ensonga esinga gye tusinga okukulembeza nti ekisookera ddala Allah bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yakikola Allah bw'atyo bwe yakidesigninga.